Africa ye mukulu gwe bayita Hassan Nduga. Hassan Nduga ndowooza omwezi gwali gwa November nga 17 we yakwatibwa. Yakwatira mu nsi ye South Africa olw'embeera nti omukulu yali amazeeyo akabanga gye bayita overstay. Yagenda ku visit visa ebeera ya myezi 3. Kati emyezi 3 wejaggwako Hassan Nduga nga yiye South Africa awonna abakulu yali agezaako okuba ate nga akomawo mu ggwanga okukebera passport ye nga ate eriko overstay yayitako ebbanga. Awo nno ne bagenda ne bamukuumira gye bakuumira abali mu ggwanga lya South Africa mu bumenyi bw'amateeka. Era okuva November nga 17 Hassan Nduga abadde mu nkomyo, era bwe twamaliza Christmas 3 awo yasobodde okuba ate nga yavuddeyo. Okuva November paka December awo wasobodde okuba ate nga yakavaayo Hassan Nduga omukulu n'omuyimbi. Hassan Nduga naye asobodde okuba ate nga ajogerako naye era emboozi yabadde nnene nnyo. Sooka owulira Hassan Nduga ng'atubuulira byonna ebyasobola okuba ate nga tebyatambula bulungi South Africa. Abaali bagamba nti yali agenze kusawula, yali agenze kukola atya. Hassan Nduga ayogedde bw'ati, agambye ababyogera bayinza okuba balina bye bamanyi naye ye si bw'ali. Mukomyewo omutabani wa musaaza baagalwa mutya zero sibalabyeko nange seefuna yenze Nduga wamwasomesa muyige siyimba byamalya simbi kyonna kyeyama ndinzaalwa ekyamabaale Masaka wano okwatali ebubondo ye waffe tobula ndi muzzukulu wa Lovine Masaka wano owetera kyava kuze waffe tobula nolwaleero nkomyewo nga nnina obujulizi bannanga tannafe nsito papa kugyevuma mbalamusizaako mwenna abawuliriza ba Centenary FM ndi wano ne muganda wange Urban Cake program ki ekiriwo kyekiriwo ku Hassan Nduga. Nebaza Katonda okuba nga abasobozesezza okuyita mwaka omukadde ogubadde ogw'embirigo 2021 naye era nsaba ne guno atuwe omukisa ne bajjajja bongera okutusaggulira n'otwerulira amakubo tusobole okuyita ate mu mwaka guno 2022 nga tuli bulungi nga tetulina buzibu. Buli omu nsaba Mukama Katonda kuba ye Katonda wa bonna yenna nnyini eggulu n'ensi. Nsaba abaggulira enzigi mu buli kye mwetaaga n'embeera ekyuke mu ggwanga era ngomya abawagizi bange nti embeera ejja kukyuka. Hassan Nduga emboozi sooka owulire bulungi nnyo. Hassan Nduga ng'atubuulira agambye nti omwaka oguwedde tegumutambulidde bulungi wadde n'akamu. Yafulumyayo akayimba ke bayita Kaguta waliwo n'akayimba akalala era agamba nti okuyimba obuyimba obwo yali ayagala okutegeeza abanuupu. Baali bagamba nti yalya naye yali ayagala okuba ate nga abategeeza siryangako wadde, era ng'agamba nti omwaka tegwali mwangu kubanga abanuupu bamwefuulira. Naye agamba ennyimba ze yafulumya ezo owulira omwaka tegubadde mwangu eri buli muntu olwakuba kuva covid we yatandika. Ate twebaza nnyo Katonda okuba nti ffe tugumazeeko kuba kuva covid we yajja mu ggwanga emirimu gy'abayimbi gyagootaana naye Katonda tusobozesezza okuba nga tumalako. Omwaka gwo tegubadde mwangu. Ekyokubiri oluyimba lubawulira Kaguta onvumizza. Oluyimba olwo nalina ensonga lwaki naluyimba. Nali njagala kulaga abawagizi bange amazima kubanga abantu bonna bwakulaba ng'osemberedde omuntu wa NRM abantu balowooza kimu nti olidde ssente ogenze kunona ssente, naye omuntu ne woba omuwala anakukyalo nga neyibawo tekimukugana musanga mu kkubo n'omukwata mu ngalo n'omubuuzaako. Naye abantu bannayuganda bakuliyetingawo embeera nti omuntu waba wa NRM nga gwoli wa nuupu tokkirizibwa wadde okumubuuza wadde omubongako wadde okumusemberera. Kati embeera eyo gye baleetawo weewava obuzibu nti nze mu kugenda mu bya trek ebyo babinyingiza mu buyingiza nembaako gwemperegedde ate kamera ne zinkwatirayo, so bwe zankwatirayo nensobola okuba nga ate nkomawo ngenda okudda eno. Hassan Nduga agambye mbu ebya trek bamuyingiza mu buyingiza yalina gwe yali azze okuwerekera. Hassan Nduga wuno akyatunyumiza agamba nti n'ennyimba yazikuba naye abanuupu balwawo okukkiriza. Kati omuntu bw'awulira nti Hassan yagenze mu NRM aba alina okutandika okukola ki? Abantu bakukyawa, abantu bakulowooleza byotali, okitegeera. Kati nalina okulwana ennyo okulaba nti ntegeeza abawagizi bange nti bye mundowooleza si byendi. Kitegeera kwe kukuba oluyimba olugamba ganoge majja ga defense wa kuno abataagamanya leka mwanike muzeeyi wummula ffe twafunye empologoma envubuka ejja okutubbula. Oluyimba olwo nalufulumya abantu ne bagamba sajja waffe nno yandibanga balimba. Nenzizaako omulembe omuguta olugamba nti bino byebimu ku bye nali ngenza okuzuula lwe natambulako ne pulezidenti mu trek. Abangi mwanvuma mmwe simbi bamuwadde so nga mu butuufu nze siryanga ku lupiiya
ebyo byonna nga mbyogera kulaga bawagizi bange nti bannaye mumpatanira bwereere nze ndya kuzammwe ndi mwana wammwe kuba nalina obbikola olw'ensonga nze sikyali mwana wa maama wange. Hassan Nduga abamuwulira ebiseera biri agamba nti yasobola okuba ate nga Hassan Nduga wuno anyumya. Bwe nalaba embeera egenze mu maaso abantu bongera okwogera neŋŋamba nkimazeewo ntya. Gavumenti etusuubiza ssente z'abayimbi tezituwadde, ezisuubiza ez'akadonkamu ewa kikofiira sinazifuna, abantu bagenda eggulu nze sirina budde bwa ggulu. Neŋŋamba okke kwe kwagala nkuba oluyimba luno okutegeeza gavumenti ne Pulezidenti Museveni n'aba NRM nti obulamu bwange n'abaana bange basafalinga kubanga mmwe. Kwe kukuba oluyimba olwo neevuma olunaku lwe nakwata kaguta mu ngalo kubanga lwaki nalwevuma nti abawagizi bange baali bandobooleza ebifo nga n'abantu abandinga bampa ku 10 bagamba watulyako ssente kwegamba nga ne management etandise okugamba tobanga watuyitamu olukwe. Kwe kukuba oluyimba olwo neevuma olunaku lwe nakwata kaguta mu ngalo lwe lwavaamu ebizibu eko ebinsuza enjala. So bwentyo bwe nakitambuza. Hassan Nduga ng'afulumizza akayimba ako agamba tisobola okuba ate nga adduka eggwanga South Africa asobole okuba ate nga addeeyo okuyiriba. Era nga bwe kutegeezeza Hassan Nduga agamba nti okutuuka South Africa yali agenze kuwummulamu olwa lockdown awonna emirimu ne gisobola okuba ate nga gyamuwambirayo naye ng'agamba atya embeera bwe yatabuka e Uganda nga temaze okukola audio wakaguta onvumizza kati neŋŋamba owa bannange baludde nga baganda bange bampitanga ne mbalabeko ndi wano sikola maama w'abaana yagenda eyo South Africa naye gyakolera isu neŋŋamba omugezi asooka n'agenda n'akola ki n'awummulako kuba baganda baye ssente baziteekamu buli kimu. Neŋŋamba kangende nkole ki mpummuleko so kati nali sizze sajja eno kukola nali nzize kuwummula ate bwe nalaba embeera tenaterera Uganda lockdown yeyongera mu maaso neŋŋamba kangira ncepa kuba nze omanyi ndi kafulu mu byenjala ezo kati ate baganda bange amasaaluuni bagayina eno ag'amaanyi bantu bakozi ba mirimu egyo. Neŋŋamba omugezi agira atuula ku mmeeza agira akola kubanga siyinza kutuulirawo ng'eka abaana bo beetaaga okulya okitegedde nze linnya terinfuga nze ssente kyekikulu. Kwe kutandika occapa ate bwe batimba Chosen ne Becky nange ng'ate ndi eno ne bagamba Nduga kati musasula atukolere era yo ensonga lwaki na performinga ndowooza mwabiraba ku TV Cape Town, Johannesburg, Durban, Hassan Nduga oyo ng'atubuulira ng'ali South Africa Novemba nga 17 bamukwatira ng'ebipapula bye biweddeko overstay. Kati nabadde ntuuziza ekiseera Novemba nga 17 nali nzira waka ne bankwata nga nkoze overstay kubanga olwayo visa neggwako olwoba okoze overstay baba balina okulya naye ebizibu omusajja yenna n'amalako n'ensi ebyo olina obbiraba si kuba nti oze kuyimba n'okoma mu loogi ekiro n'ogenda ku stage enkeera n'odda ku nnyonyi n'olimba abantu mmanyi South Africa no kati nze mmanyi South Africa kyeki okitegedde ngitambudde mmanyi kyetusinga mmanyi kyennyina okuyimba gyemanyi kyennyina okugamba gavumenti nafunyeemu nnyimba ndala okitegeera so byebyo baganda bange naye budde bwonna nkomawo nebaza abawagizi bange era mbagumya mubeere nga mukuki muli ku Hassan Nduga. Hassan Nduga wuuyo atugambye nti we bamujja mukomera bali bagenda mu deportinga straight away Kampala neyeewozaako nti alina byamaliriza. Naye bawagizi bange nsaba babeere bagumu essaawa zino okuva inava mu kkomera nasaba kuba baali badipotinga abalala naye mbagamba nze temundipotinga nga munaku ndi musajja ayimiridde mulina okundeka nzire eka mu bulungi olw'ensonga nti nali nzira waka mwansanga nzira waka era ne bantwala ku mwafeya nenkolera ekipapula ne bampa omwezi mulamba gwe nabasaba nga neseetinga ennaku 31 January kitegeeza empapula ziggwako January nga 31 nkoleki nyina okutuuka 31 January nga nvuddeyo eno sobola okuddeeko ate okutereeza emirimu gyange ontegeera muganda wange. Hassan Nduga oyo ng'atubulira olugendo lwa South Africa gye bamukwatira era asobodde okuba ate ng'agamba nti yeewanye Hassan Nduga agambye nti omu ku bayimbi b'akadongo kamu abakoze likodi abakasibibwako e South Africa era agamba nti nga tebamusiba ate ennyimba ze yalimbye omwaka guno ze yali zijeewa wulira abawagizi bange mbasaba mbagamba bagume ngenda kulabika budde bwonna kubanze muyimbi gwe muyina owakadongo kamu bangi naye abalala balitayadi abalala balegenti bali eri kati bamu bammeya abalala bafuuka ba aji basheeke tebakyagala kumanya kati saawa zino nze muyimbi gwe mulina owakadongo kamu nyina okujja mbayimbire naye eno nali sigenze kukola ssente nali ngenze kukyala
ate nenyumirwa nembeera y'okakabanga naye era kinyambye nti bibaamu ebyokuyiga ate nandibayimbidde ki kati saawa zino njagala kuyimba luyimba lupya kutegeeza gavumenti kubanga amanyi bannayuganda ava Uganda najja ebweru okuyimba n'akoma mu loogi abalala ba MP agenda ebweru muwulira yagenze bweru mulowooza agenze kusakira ggwanga nakukoppa biriya bikole wano kumba agenze mu loogi naye kunyumirwamu kubeera eyo mu bizimbe kweyagala kusakira famire ye okitegedde so kati nze ng'omuyimbi ebbanga lyemaze munda ebbanga lyemaze South Africa ngyetoolodde nemmanya kiki kyennyina okuyimba kiki kyennyina okugamba gavumenti abantu batusinga ki abantu bayisibwa mu mbeera ki abanayuganda abaliyo kugamba byebintu byennyina okuyimba so ze seevuma Katonda lwakuba nafunye ebizibu neebaza Katonda olw'okutambulako ate eyo eyinza n'okuba likodi gwe mpaayo owakadonkamu yali akwatiddwako mu ggwanga lyonna ebweru kitegeeza ndi kasajja Hassan Nduga era agamba nti okubeera South Africa lo abeefuula bamaneja be ne bagenda ku mawulire emitimbagano egy'enjawulo nga bagamba nti batunda ennyumba zaabwe basobole okuba ate nga bamunnulayo agamba abo baali baffere era balimba ulira ekirala abantu abagenda beesudiya nti bamaneja banduga bajja kubba abantu era abantu mbeere beegendereza era bwenkomawo Uganda muganda wange abanike ngenda kukolayo conference y'abannamawulire okulaga bamaneja bange ne promota wange okubalaga eri ensi baleme okubba abantu bajja kubabba nnyo oli awo yajja n'agamba Hassan njogedde naye nga tayogerangako nange beewo be mwalabye simanyi ate nze ntunda nnyumba otunda ennyumba nze Hassan n'atuusa okutundisa omuntu ennyumba mbu anzija mukomera mba nasse muntu kale ebyo bantu banoonya mannya temubanyiigira ate nange sibanyiigira kuba mmanyi kye banoonya nze nayimba buyimbi ogafuna naye bo abatali bayimbi balina kukola ekyo ate n'ekirala mu bizibu abamu banoonyezaamu ssente neefuula bannayuganda tusonde nawulirako eyali atandise okusondesa abantu ssente ye Uganda naye ng'ate eno banna people power baali bamaze okukiyimiriramu Hassan Nduga oyo era asobodde okuba ate mubuuzizaako nti lwaki okumusiba wano Novemba nga 17 byalwawo nga bw'omanyi South Africa Home Affairs bagenda mu nnaku enkulu awo nga mu Novemba nga 2 woofiisi zonna zaali bize nnyo kwe kuba ate nga amala ebbanga bwe lityo nadde gamba saasobola kukola bipapula olw'okuba nti omwafiya zaali nzigale so mu kugenda ku kisaawe ne bankwata ne banteekayo kati bantu bangi sinze nzeka Banigeria bangi Bamalawi Bazambia Bazimbabwe bangi gwe mwezi gwa Novemba ne December baba bakwata nnyo abagwira babamanyi babeeramu nnyo bangi so kati nze eggulire ne bannayuganda naliyo okwo ne bannayuganda abalala naye eggulire lyalinkinga olw'okuba nti nze sikyali mwana wa maama ndi mwana wa Uganda okitegeera abawagizi bange baba beetaaga okumanya ebinkwatako baganda bange balwana era neebaza nnyo famire yange neebaza nnyo abawagizi bange mwenna abaayimirirawo ku lwange naddala abawangalire South Africa ate nammwe abataasobola abali eno nga mwasindika essaala zammwe mbeebaza nnyo neebaza nnyo ate aba people power bonna abanuupu bonna gye baali South Africa bayimirira mmaliriza nga neebaza mwenna abakozi ba Sentinel mwenna bapresenta abalungi neebaza mwenna manager wa lediyo eno ate neebaza mukama wange Sempenje akalondoozi Saalongu musawo Sempenje ekyotera mutumiddeko nnyo kuba oyo omusajja buli kyawulira ekikwata ku Nduga ayimukirawo